nzize okuba nga nziramu ebirooto byammwe mwatadde mu komenti. Nze Brother Steven ne bagiyita Chosen Generation. Mukama twagala okwebaza olw'omukisa guno gw'ompadde okuba nga nziramu ebirooto by'abaana bo. Nkoola Omwoyo Mutukuvu, Mwoyo w'amagezi, Mwoyo w'okumanya, Mwoyo w'okutegeera, Mwoyo w'okubikulirwa, jangu onkulembere ngenda okuvuna ebirooto bino mu Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Tutandise ne Busuulwa Harriet agamba praise God brother, I dreamt a wallet full of foreign currency euro. Sister phone yaloose nga alina wallet ng'ejjudde euro. Yes, kati wallet ejjudde ssente kubeera mukisa mukwano gwange, omukisa gw'emirimu gy'emikono gyo, but eno foreign currency representing mukisa gw'amawanga. Now lwakuba simanyi exactly ki ky'osabira, bw'oba obadde osabira Katonda kuwe omukisa ku mawanga gy'oli, oba ng'oli ku mawanga, manya nti Mukama Katonda yakigurantinze, Mukama agenda kuwa omukisa mirimu gy'emikono gyo okuyita mirimu gy'okola ku mawanga. Naawe oba ng'oli mu Uganda ng'obadde osaba Katonda kutambula mawanga n'oloota nga wallet ejjudde euros, manya nti mukwano gwange Mukama akuwadde chance, yakuwadde omukisa ogwo okubanga ogenda. So kati olina okuba nga oyongera okuba ng'osaba mpaka ng'okikutteko. Just because you saw the dream tekitegeeza nti nno omaze okkikwatako. Nedda mukwano gwange, bintu bingi nnyo Mukama byatuterekera mu nsi ey'omwoyo, but tulina okwalayininga ne Katonda, tulina okukipinga mu layini ne Mukama. Mukama yali ayagala abaana ba Isirayiri batuuke e Kanani, tekwali kwagala kwe okubanga balemererwa mu ddungu bafiiremu. Yagezaako nnyo naye olw'empaka zaabwe n'obujeemu bwabwe n'obusungu bwabwe n'omukulembeze waabwe Musa naye teyasobola kutuuka, naye nga tekyali kigendererwa kya Katonda. Kati era nga bwe mumanyi nti si kigendererwa kya Katonda abantu bonna okugenda mu Geyeena. Katonda tayagala muntu yenna agende mu Geyeena, buli muntu yenna Mukama ayagala agende mu ggulu, naye okusalawo Mukama n'akulekera omuntu olw'ensonga tasobola kuleka kibi kuyingira ggulu, because sin is a living being. Bwe kiyingira eggulu, of course ekibi kiba kigenda kwonoona eggulu. So Mukama Katonda kyava kuba solution ku nsi eno, then weesalirewo. Kyekyo bwe kiri mukwano gwange. Bw'oba olose ekirooto kyonna kirungi mukwano gwange, wadde ng'okirose nga kirungi, todda mu tulo n'olowooza nti kasita Katonda ayogedde. Nedda, Katonda akola n'abantu. Noahereza Nancy. Praise the Lord. What does it mean to dream cooking beans? Then I was trying to add charcoal and I found when it is ready to eat. May God bless you. Sister kabuuza ekibuuzo nti abadde afumba bijanjaalo, kati ate agenza okulaba nga azze okwongeramu amanda n'asanga ng'ebijanjaalo biyidde. Abuuza kitegeeza ki? Ekyoto eky'ebijanjaalo most of the time kitambulako omukisa. Ebijanjaalo, omuceere, kyekirala, enseenene, enswa, bingi nnyo Mukama byakozesa, muwogo, bingi nnyo Mukama byakozesa okulaga omukisa, but kisinziira ekirooto bwe kiba kifaananye. Si buli bw'obiroota nti ogenda kufuna omukisa. Nedda, sometimes Mukama ayinza okulaga nti omukisa guli mu kwonooneka, maybe waiting season n'ebirala. Oluusi kisibo mu kirooto kye kimukaasa okulaga nti weetaaga okuba ng'osiiba for breakthrough, olw'okuba ng'okukwata ku mukisa. So kisinziira engeri gy'oba oloose. Naw mu mbeera efaanana bw'eti Mukama akulaga nti omukisa gwo guli ready, omukisa gwo gutuuse mukwano gwange. Simanyi exactly ky'obadde osabira, naye manya nti waliwo ekituuse. Obadde opulaninga olowooza kikyali wala, naye mukwano gwange manya nti kituuse. Era weebaza Mukama nti amaze okukuuma. Bayibuli egamba nti buli kye tusaba tukkirize nga kituweereddwa ddala birituweebwa. So manya nti ebiro bituuse mukwano gwange, ebiro bituuse. Just prepare yourself. Kati ky'olina okukola era osigala ng'osaba nga weebaza Mukama. Ky'otannakukwatako mukwano gwange, weebaze Katonda naye sigala ng'opureesinga. Irene Nakaki. I dreamt when we are in the village and we wanted to clean our bathroom. It was dirty. So I told them to clean, but I fight with my friend. After I comforted her saying sorry. Then I hug her. Then we punched things up. Okay. Sister yalose ekirooto nga ali mu kyalo n'agala okuba nga ayonja ekinabiro kye
ate kyabadde kikyafu nnyo. Kaakati yagenza okulaba ate batandise okulwana ne mukwano gwe, ne bamala okwekuba bulungi. Kati bamaze okwekuba n'amugamba sorry tuddemu nga bwe twabadde namuwaaga, ne batandika okukola. Kino kitegeeza ki? Probably Mukama ayinza oba ayogera ku kalakita yo gwe ng'omuntu. Kalakita yo ng'omuntu okola ebintu n'omala ne wejjusa. Ogamba oba mbadde ku ki? Omala okwogera ebigambo n'omala okwebuuza kati oba mugambye byaki? Mukama yeebazibwe. Naye nga in the first place wabadde omanyi nti ky'olina okukola, naye because you cannot control yourself, osanga ng'okoze ebintu by'otalina kukola. Omuntu bw'ati ayinza okukola ekintu ekibi ne yejjusa. Of course ffenna abantu tukola ensobi, ne waliwo omuntu gw'olaba nga mutuufu ye asusse, ng'asusse ng'obusungu bwe bungi. So weekebere mukwano gwange, weetaaga okubala ekibala kye tuyita ekya self control. Ekyo kye kimu ku bibala ng'abaana ba Katonda, Katonda by'atwagaza sizira ku bibala eby'omwoyo omutukuvu Mukama by'atwagaza. Kyagenda osoma Ggalatiya 5:2, ebibala eby'omwoyo bibiri awo. Ekimu ku byo kye kino. Kati Mukama ayinza okulaba ng'ebirala byonna opafominga bulungi naye nga self control y'obuliramu ddala. Kati ekintu kino ekya self control kibi kubanga tosobola kwecontrollinga. If you cannot control yourself, oluzinga emirimu, oluzinga emikwano, oluzinga ssente, so okuluzinga favor mu bantu, kubanga tosobola kwekontaininga ng'omuntu. Mukama yeebazibwe. So kati okwekompozinga saba omwoyo mutukuvu, kubanga bino ebibala eby'omwoyo bibalibwa omwoyo mutukuvu atuula munda mu ggwe. Oba tomuyina tolina ng'egyo ogenda kubibala, biyitibwa bibala bya mwoyo kubanga omwoyo mutukuvu yabibala ng'atudde munda mu ggwe. So kyonna ekikyaganya ky'olaba kitasobola kukola omwoyo mutukuvu musabe akuyambe okwagala ewataagalika, osonyiwe ewatasonyiyika, weekontrolinge n'otasobola kwekontrolinga, omutukuvu akuyambe okwekontrolinga. So now most of people balowooza balina omwoyo gwa rejection era bali busy bagoba omuzimu gwa rejection, kumbe self control is the problem. Okay, ebibala bino byonna eby'omwoyo mutukuvu obitunula mu mukwano gwange bina benefits nnyingi zibigattako ng'omwana wa Katonda. So as you busy ng'ogoba emizimu, manya nti weetaaga okuba ng'omuntu kalakita yeekyuka ng'omulokole. Ekyo bwonna kikola ojja kulaba ng'ebintu bingi byanguwa mu bulamu bwo. Obadde olowooza nti olina rejection, onajjuza okwagala munda mu ggwe n'ojjuza self control n'ebeera munda mu ggwe nga you can compose yourself very well, gyagenda okulaba nga favor naye ezze olw'ebibala eby'omwoyo mutukuvu. So nga bwe tulwana ennyo entalo, twefocusingeko okuba nga tukola improvements mu bulamu bwaffe ng'abaana ba Katonda, okujja ddala mu kifaananyi kya Katonda nga Bayibuli bw'esuubira okuba nga tulina okuba nga tufaanana. Nakato Jananti kitegeeza ky'okuloota ng'abasezi nga bakugoba okukulya kwa Katonda. Now okuloota abasezi nga bagoba gibeera bitambo, kino bibeera bitambo, emyoyo giba gikugoba specifically. Now abamu oloota abasezi nga bakugoba naye nga mu butuufu walabye ekinnayuganda ky'abasezi nga bye bakugoba mu birooto nga just is mind thing, sigamba nti kirooto. So ebirooto nga bino ebirimu entiisa ebiseera ebisinga osooka n'okebera ebintu by'olaba. Ffe ng'abaana ba Katonda ebintu ebimu byalina okuba nga tokyalaba. Abamu waliwo ebifirimu by'olaba kati ng'ebinigeria, oluusi bawemuliramu, oluusi bakunamiramu, oluusi bakola batya. Kamwe gonna ne gustruglinga ebifirimu by'olaba tebakumanyi nti oli mulokole, bakola buli kye baagala, gwe naawe oli awo otudde. Mulimu ebyokuyiga bingi bisinga ebiri mu Bayibuli yo. So ebinigeria ebiki si bye bigenda okweyegereza, tuula wansi osome Bayibuli yo, wuliriza enjiri, ojja kuyiga bingi. Ebintu ebimu abaana ba Katonda musaayi byesonyiwe. So omukwano gwange weekebere nga tolina bintu byansi by'osiibamu nga biboozibozi ebitajja ku TikTok ne walala wonna. Otherwise so okuba nga byoloota ne tugamba nti bitambo naye nga just kyandowooza. Nick Sally, musumba okuloota nga ogolola olugoye naye nga lwa white, naye bwe mbadde ngolola nga waliwo omuvubuka gwe neegwanyiza, kitegeeza ki? Yesu akuwe omukisa. Naawe akuwe omukisa Nick Sally. Okuloota nga ogolola engoye, Bayibuli yogera mu kitabo kya Efeso, Yesu ekkanisa gy'agenda okupurezentinga ekkanisa etaliiko bbala yadde lufunyiro. Okay? First of all nga terina bbala yadde olufunyiro, kitegeeza nga olugoye lugolole bulungi. No, okuloota nga ogolola engoye kitegeeza mukwano gwange waliwo ky'olina okuba nga odiiringa nakyo mu bulamu bwo, waliwo evvuunya. Oyinza okuba nga okoze bingi naye nga wakyaliwo evvuunya.
ekkanisa eri spotless, eyo Yesu gy'agenda okupresentinga. Si nsonga ki ky'olowooza, Bayibuli ky'egamba kye kiba ekituufu. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Oba olina ebbala yadde olufunyiro ne bw'onaaba okoze ebirungi ebyenkanawa, eggulu teri. So kibula tulina okwekumira mu kwenenya n'okukyuka. Naw eryo ebbala lye walabye kebeera mukwano gwange ebirowoozo byange birungi. Simanyi omuvubuka ono wadde omwegwanyiza mu ngeri ki, oyinza ogadde omwegwanyiza naye nga mu ngeri yakawuula. Mukama yeebazibwe nnyo. Bw'oba nga yabadde mu ngeri yakawuula liri ebbala oba olufunyiro Mukama lwakugamba, kebeera ebirowoozo bye nga birungi, kubanga mu kirooto walabye ng'olina ebirowoozo by'okwegwanyiza omuvubuka. So tekina buzibu bwonna okwegomba omuntu, naye ebirowoozo ebyo eby'obukabakaba ebyo tubiyita evil mind eno mu bulokole, bivaako okwaka, siba birowoozo birungi. So weekebere mukwano gwange, otherwise bw'oba nga tolina ky'olaba wooza Omwoyo Mutukuvu. Weetaaga okuba ng'ogolola ekyambalo kyo, ekkanzu yo Yesu gye yakuwa, ekyambalo kyo eky'obugole ekya white, ekyambalo ekyeru. By the way ekyambalo kino ekyeru mukyegendereze nnyo, ky'ekyambalo kye eky'obulokozi, bwe bulokozi bwa Yesu bwe yakuwa. Era mu kitabo ky'okubikkulwa ekkanisa Yesu gy'agenda okutwala ye kkanisa yambadde engoye zino enjeru. Multitudes and multitudes of people abogerako mu kitabo ky'okubikkulwa baali ku muntu y'abantu abambadde white, ye ggwe yenze omulokole. So ekkanzu zino sometimes zigendako amabala, oluusi oyombye, oluusi olina obujja, oluusi oyenze, ate bw'oyenda bannange ekibi ekyo ogenzi Bayibuli egamba kye kisingira ddala obubi. Maybe ekyo nja kyogerako kyokka one time, nja kukola video, naye kibi nnyo nnyo Bayibuli ekyogerako kibi nnyo, kubanga oba okikola ku yeekaalu ya Katonda kwennyini, kye kisingira ddala obubi in fact, ng'oggyako ekitasonyiwa eky'okuvoola Omwoyo Mutukuvu. So weekebere buli lufunyiro lwonna lugololwe. Kyemanyi olina abasumba, buli kye bagamba kola ekyo. Baby Gloria. Praise God, Brother Stephen. Me, I ever dream fighting with my husband, but right now I'm in Saudi Arabia. But we are not fine at all cause mbu yawasa. My sister dreamed while eating popo with what? Envunza. Oh, envunza. Madam insomnia, what does it mean? Thank you, bro. Okay. Baby Gloria, nkulota nga olwanagana n'omwami wo. I think Mukama Katonda yali kulaga ekiri ku timeline currently. What's going on? Nakuba nawe kiraba. Obutabeera mu mbeera nnungi, that means mulina obutakkaanya. That's why you're fighting. So obutakkaanya busobola okubeerawo, naye kati gwe ng'omulokole Mukama nno ojja kulaba nga sometimes nga n'omwami wo ne waba ye mukyamu, oba gwe omusajja oba nga gwe mukyamu nga gwe mulokole, Mukama kati oli atali mulokole ayinza obutamunenya n'anenya ggwe kuba gwe akusuubira obehavinga differently. Mukama yeebazibwe nnyo. Katonda gwe ng'omwana we akusuubira okuba nga olina by'otegedde oli by'atamanyi, era ne reaction yasuubira yanjawulo okuva gy'oli n'oli atamanyi Yesu oba atali mulokole. So kyendowooza nti Mukama Katonda ayagala okyuse enneeyisaayo. It is tekikirizibwa kulwanagana n'omwami wo gwe ng'omwana wa Katonda omulokole. Olaba n'abantu b'ensi tebatukkiriza kulwanagana nabo. Yesu atugamba okuba ku ddyo teekawo kkono okuggyako nga mubbi yakuyingiridde ekiro. Naye nayombye n'akusabulamu oluyi, you're not allowed to fight. Just say God bless you and move on. Bw'aba mubbi ekiro tomukkiriza kukutema ng'owooza God bless you. Mukama Katonda. Ababbi nga bakulumbye nga bakutema, ng'owooza God bless you, ne bino mu bitwale, you know? No. If ababbi bakuyingira ekiro, if they manage to get through, whatever you can do, toddabuza kuddaawo n'otunula. Yeah, but bw'oba nga waliwo engeri ndala yonna omuntu ng'akuinsultinga, you're not supposed to fight. Just bless the person and move on. So mukwano gwange Mukama akusuubira okuba nga obala ebibala. So gwe ng'omukyala bala ebibala ebibaawo, bala ebibala ebirungi, tosasula bubi na bubi nga Bayibuli bwetugamba. Omwami wo waba nga akoze ensobi, just be quiet. Linda obudde obutuufu oyogereko naye. Ate kati osobola okuba nga engeri kati gy'ofunyemu kasente oli Saudi oba tosoboka. Lwakubanga abakyala abamu byafunyemu kasente abamu naddala nga abadde takwatangako ssente.
ebiseera ebisinga sigamba sister waffe just mpamagezi generally abalowooza nti alina sse y'amaanyi. Omusajja aba musajja ne waba talina ssente ssebo aba alina sitiro okulaga nti musajja Mukama yeebazibwe. So bw'aba nga yoyo mwami wo alina osigala nga mwami wo mu buli kintu kyonna. So you suggest but omwami yadecidinga. Okay, so bw'aba yawasa claim your money back, omwami wo mukiraimingi nababuulira wano ekyokukola. Obaawula osukuma fire n'obaawula bonna mugamba Mukama mbaawukanya, omwami wange tagenda kuddamu kwebaka na mukazi mulala, omwami wange enda y'omukazi omulala tegenda kuddamu kweggula, so that omwami wo tagenda. Abamu oli awo oli mulokole, oli awo kaba bukabi, omwami wo agenda amaaso abaana eno n'eri. So olina okusaba essaala n'obawukanya n'obabuza emirembe n'obaleeta okuwulira obulumi. Musaala tulwana abantu nga bwe tubamiitinga tukola ki? Tubabuuzaako. Mukama yeebazibwe. Abalabi baffe tetulina buzibu nabo tubaagala, naye eri musaala luba lutalo nnyini okuba mbula emirimu n'omwambula obwenzi obumuliko n'omunaalizamu ddala omukazi onoobawulira ddala ogenda okulaba nga lunaku ntono akuba essimu. So abamu mugamba katulabe nina ssente zange kaŋŋende mu byange naye agende mu bibyo. By the end of the day after some time will tell, ojja kulaba nga kigambo kya Katonda kituufu nga gwa losing. So claim your money back. Sister okulota nga alya purpose then with envunza yekebere ye ng'omuntu. Kyoto kino kyakomo details naye yekebere ebintu byakola buno oba butali butuukirivu, wali bintu byakola nga si birungi. Simanyi exact ekiriwabizo noba biwerako. So yekebere ng'omuntu waba mulokole. Praise God, Brother Stephen. I dreamed when I'm going to wash my clothes, but I found when the river is very full. Then I fetched the water and went to wash besides the river, and I found Popo where I'm going to wash from. Mukama yeebazibwe nnyo. Now omugga okuba nga gujjudde most of the time gukiikirira bizibu depending on kyoto bwe kiba kifaananye, naye ogenda okwoza engoye zo kuba kwenenya, kuba kwetukuza gwe ng'omuntu. Mukama abakubanja okwetukuza. Kati buno butali butuukirivu ono Popo gwe walabye. Sometimes Mukama ayinza okuba ng'ayogera ku ngeri gye weekondakitingamu ng'ogenze mu kusaba, ng'ogenze mu kwenenya. Abamu ogenda mu kwenenya ate n'odda mu kulowooza ebirowoozo ebitali birungi. Kino kirowooza ekisala kino nekisala kino nekikola ki? So oba weenenyiza mu kyawo mu bukyafu bwereere. So ekituufu kiri nti ekyokola mu kyoto nga kino kuba kwenenya. Eyongera okuba nga weetukuza mu maaso ga Katonda. Oba olina ebirowoozo ebikutawaanya oba musaala mw'osaba nga waliwo ebikusumbwa distractions, ezo distractions saba Katonda azigyewo. Oconcentratinge. Nawe kyolina okukola concentratinga mu ssaala buli lunaku zennyina mpuliriza. Bw'oba tonaba kugenda mu kusaba always soma ku Bayibuli yo. Tosoma lunyiri lumu oba bbiri, funayo bw'osoma osome. Kati bw'onaamala okuva bw'otyo mu kusoma ekigambo kya Katonda, bw'onaagenda mu ssaala obwongo obujja bulowooza kigambo kya Katonda ky'osomye. Ate ne Bayibuli egamba okukkiriza okuva mu kulya n'okulya ekigambo kya Katonda. Kati bw'osituka awo n'ogenda n'osaba ekigambo kya Katonda kino ky'osomye kiba kikiriyalinzeemu byonna by'ossa olaba olunaku lwonna n'ebirala byonna ebiba bibaddewo. Kati awo kiba kikiriyalinga obwengula. So kiba kikiriyalinga omutima gwo n'emmeeme yo okuba nga oconcentratinga mu ssaala. Ekirala ky'osobola okukola kwe kuba nga okozesa music. Gumanyi waliwo obuyimba obuba bukutwala ebuziba mu mwoyo. Obuyimba ng'obwo bukola bulungi nnyo kuba bucreating environment ennungi mu kusaba. Creating environment ennungi mu kusaba. So okusoma ekigambo kyo n'okuteekamu kati wali bw'oba mu kusaba kateekayo kaba kalowoozi katonotono mu background. Si bino ebyokubuuka buuka zikube bwepwa. Mu kusaba tebijja kukola. Teekawo akayimba kaba sirosiro kakutwala mu mwoyo n'osobola okusaba obulungi effectively. So abalina buzibu mu kusaba mukole ekyo kye mbagambye, kijja bakolera nnyo. Praise God. Naloose nga brother who dates me amukwana nga awanudde omuyembe with a stick ne gugwa direct mu kibatu kyange.
omulala ne gugwa ebbali. Then after he bought me a bucket of ripe mangoes to make juice. Ne mbuuza oba lwaki aloota nnyo amatooke, nange ne mugamba ndoota nnyo enkuba nga erimu kibuyaga. Number 2, ekirala namuloota nga agamba nti musabireko afune omulimu. Was asking God about him. Nze Harriet. Okay. Harriet. Emiyembe gino gitegeeza mukisa. Eba obadde obuuza Mukama about him nanumibireko mu kibatu kyo, kitegeeza mukisa mukwano gwange. Kiyinza okuba ekyo tekiri positive. Then omulala ne gugwa ebbali. Awo waliwo problem or somewhere. Okay, you need to be very careful. You may lose. Then nakweta bucket y'emiyembe, still same thing. Mukisa bucket y'emiyembe kiwala nabagamba ebirooto Mukama byogera bibeeramu amagenda, bibeeramu ebintu ebirala. Kati gwe aloota kawuula n'omuntu n'olowooza nti Mukama gwakuwadde amukubeera mu kawuula. Oli mu buzibu bw'amaanyi. Nambuuza mbu lwaki aloota nnyo amatooke gali presentinga mukisa. N'omugamba gw'oloota enkuba ng'erimu kibuyaga. Okay, kyekino kinakugambye guli omuyembe gwagudde mu ttaka. To be very very careful. The storm representinga bizibu ebijja okugezesa omusingi gwe bazimba. Most of the times Mukama bw'ayogera n'ekibuyaga akola ki? Asituka. Ati alina by'atwala katusubire mwete abatwaliremu. Mukama yeebazibwe nnyo. Okay, ogambye n'ekirala wamuloota nga agamba omusabira afune omulimu. Simanyi emirimu gye giyimiridde, but Mukama alabika ali akugamba omusabire ku lw'emirimu gye. Kyo tekyali so direct. Simanyi nakyo batamanyi meaning yakyo kweri. Agamba musabire ofune omulimu kyako. By that time yayenga facing a storm y'omulimu. Ku mulimu gy'akola oba nga takola ng'anoonya mulimu. Manyi ffe abasajja tetwogera bingi nga mu kaseera ak'okudeetinga, tetwagala kubatiisa. So Mukama bakulaza omuntu omusabira. Nsa n'omugamba nti Mukama yandeze kino but I'm praying for you. Omusabira. So okuddamu n'obuuza Katonda n'akuwa akabonero akakonfaminga. But so far ebirooto si bibi bino. Ebirooto birungi. But be very careful. The storm is coming. Saala Bukirwa. Naloota nga ntambula ne nnengera ekibinja ky'abavubuka nga kijja, ne ntya ne ndowooza nti bayinza okunkola ekikyamu. Ne njagala okwekweka naye era ne bandaba ne bankwata mbu nenkola ki? Mba nkyalaajana ne ndaba omuntu gwe nnali mmanyi ne mmuyita, then n'antaasa n'aŋŋamba you can go, ne nvaawo nga ndi musanyufu nnyo. Toyinza butasanyuka. Ebadde tolina ssuubi, kati ofunye essuubi ogenza oli wa ddembe. Ekyoto kino bw'oba obadde onoonya Katonda nga waliwo embeera gy'obadde oyitamu, kiba kirooto ekiraga nti Mukama Katonda aba akufudde ow'eddembe. Mukama waffe omulungi yeebazibwe era kubanga bamu temumpeereza nti embeera nga bwe beyimiridde, naye ekyoto kino kiba kiraga nti oli wa ddembe. Bayibuli egamba whoever the sun sets free is free indeed. Toyinza butasanyuka nga osumuluddwa. Ogwobadde omanyi akiikira Mukama waffe Yesu, wali omulala gw'omanyi ayinza okuwa eddembe, ayinza okutaasa ku balabe bo, then bano ababadde bakutte giba myoyo mibi, gibeera mizimu. Gibeera mizimu. Ne baba abantu nga be bakola ebikyamu era myoyo mibi gye giba gibatuulamu, kaba balugera basindika myoyo mibi. Still, so gino gibeera myoyo mibi gye gibadde gyakukwata, gibadde gikutte oba gibadde giteesoza okukola obubi. Ne Yesu agenda kuyamba, agenda kufuula wa ddembe. Nawe obadde onoonya Yesu nga waliwo embeera gy'oyitamu, n'otta ekyoto nga kino, manya mukwano gwa Yesu akufudde wa ddembe. Nawe ekyoto kino kiyinza okujja nga kiringa kiza in form of a prophecy, ng'oluusi olina w'ogenda okuba ng'oyita.
naye nga Yesu akugamba nywera oba laaja nannyo kuba nnyo enduulu ajja kukuwulira. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Mujjukira bulungi nnyo abayigirizwa nga bali mu lyato, Yesu yali mwali, baamala kukuba nduulu nnene, Mukama waffe, naye nga naye bwe mwali mu lyato bagwamu bagwamu naye baamanya ono omusajja atambulira ku mazzi, ono tetujja mwesiga, tunaagwamu ffe tujja ffe, ajja kuvaayo ng'atambula. Ne bakuba enduulu, Yesu n'akola ki? N'ajja n'abayamba. So naffe enduulu yaffe tugikubira Yesu, kwe kusaba. So mukwano gwange wala embeera yo nange egolokose mu bulamu bwo, enduulu gikube. Ogenda beera waddembe, ogenda kubeera musanyufu, abalabe bagenda kubeera disappointed. Noonya Mukama. Namboozo Rose. Praise God, brother. I dreamed when my sister was holding injection and it was 2 in 1. I asked her what she was doing with that injection and she told me they have told her to inject it in her mouth. Then she told me to help her, but I was confused. But my friend did it, but all the water, all the medicine that was in that injection went out because it pierced her mouth. Help me, brother. Thanks for the great work. Okay, sister we yalose ekirooto nga bamuwadde ekiiso nga kirimu eddagala nakireeta gwe omukube mu kamwa n'otya. Mukwano gwe ye atatya n'akikwata n'amufumita mu kamwa, ogambye eddagala nnene ligenda ebbali. Is it? Kati mpisa mufumise eddagala ate ligenda ebbali. Pierced in her mouth. Okay? Now empiso mu kirooto, empiso zirabika bibiri mu kirooto. Waliwo empisa ennungi, waliwo empisa embi. Waliwo ekiiso kye bakuba nga kibi, nga kya butwa. Mukama waffe yeebazibwe. Nabawo empisa ennungi nga mpiso ya ddagala, mpiso ya kuwonya. Kyenooza nti sister weetaaga okuba nga asumululwa, etaakusabira okuba nga asumululwa. Sometimes ebintu nga bino eno naddala Mukama wayinza okuba nga omuntu alina bye yalya, Mukama nga ayagala kumuswa. So weeyawuleko kenna kubeere ng'osabira sister Mukama ajja kwongera okuba nga akubikolera. Exactly. Beera ng'omusabira. Wonna tali kukusabira Mukama ajja kujja ayogere, ajja kujja kulaga exactly busibe ki. So teeke maaso ga Katonda. Ddagala lino lyayise ebbali, kitegeeza teyafunye buyambi. So teeke maaso ga Katonda musabire. Kisa kye. I dreamed while I was taking gifts for our pastor. Then he told us that go and check your bags. Then we went seeing there's some money in my bag. I saw $5,000 5,000 3 times, and another lady 5,000 only, and another one 2,000, another one 5,000 but old, another one 5,000 but damaged. What does it mean, Salongo? God bless you. Sister wange ekisa kye mwabadde mugenzi okuwa omusumba ssente, abatamanyi because baneka mbavunuli. Sister ffe babadde bagenzi okuwa omusumba ssente, bamaze okuwa sorry si ssente, babadde birabo, but maybe ssente tomanya birabo. Okay, ne bagenda n'abagamba mugende mukebere mu nsawo zammwe. Bazeeyo mu nsawo, mu nsawo yono sister asanzemu $5,300. Muwulize bulungi ekirooto kino. Okay, kirimu amakulu mangi. Sister phone yasanzemu $5,300 mu nsawo ye, omulala n'asangamu $5,000 kamu, omulala n'asangamu $2,000, omulala n'asangamu $5,000. Okay, omulala n'asangamu $5,000 nga kaki nga kalina damage. Aliwo yasanzemu akakadde, ono yasanzemu $5,000 nga kakadde, omulala n'asangamu $5,000 nga kalina damage. Mukama yeebazibwe. Okay, now kino kye mwakoze ekyokutwala ebirabo mu maaso ga musumba kiraga engeri okuwaayo kwammwe okuyimiridde. Okay, Mukama yabadde akuyigiriza ku kuwaayo mu kirooto kino. Uliza bulungi. Bwe tuwaayo mu maaso ga musumba tetuba tetuwadde musumba, tuba tuwadde Katonda, kubanga Katonda yabateeka omusajja mu ofiisi
office ya Katonda. Katonda agisuubira okuba nga eri supplied very well kubanga abaana babawa ate naye Katonda alina okufuna ku ekyo. Ate Katonda tabyetaaga ebyo, byonna bikozesebwa wano ku nsi ku advancinga bwakabaka bwe. Mukama yeebazibwe nnyo, emirimu gy'obwakabaka bwe kubanga gikolebwa. Naawe kino kye mwalabye ze results z'ofuna ng'obaddeyo mu nnyumba ya Katonda oba ng'obaddeyo mu maaso ga Katonda. Mukama yeebazibwe. Bayibuli yogera ku mukisa ogw'emirundi 3, 3 times. Olaba buno bwe-53 buli present omukisa gwa mirundi 3. Okay? Tulina 30 folds, 60 folds and 100 folds. Bw'ofuna nooti 50,000 emirundi 3, it is 100 folds. Okay? Ogwo omukisa ogw'emirundi 3 mu Bayibuli. Now, 50,000 akamu, that is 30 folds. 20,000 mulembe mulamba, ndero bagamba kasente kana ke 20,000. Generation numbers, generational blessing. Now, 50,000 akakadde, damage. Akakadde ne damage, ono awaddeyo aba anti wetuwa maaso ga Katonda tufuna results kusinziira ku tuwaddeyo ng'omutima gwaffe bwe guli ne bye tulina. Owaayo ng'omutima gwo ne by'olina kw'osinziira n'otoola n'owa Katonda. Kyova olaba Yesu bwe yayimirira n'atunuulira abawaayo mu kkanisa, eyasinga okuwaayo Katonda eyasinga, kubanga yawaayo n'omutima gwonna nawe kyonna ky'alina. Tekitegeeza nti tuyayanira okuwaayo Katonda, nedda. Owaayo kusinziira ku by'olina, ekwo tukeberera omutima gwo. Mukama yeebazibwe. So kino kibadde kiraga Mukama adda kulaga results ezigenda okuva mu kuwaayo kwe gwe ng'omuntu, ng'akuwa eno message. Okuwaayo okwo bw'owaayo n'omutima gwo, suubira Katonda agenda kukuwa 3 times. Not 3 times, okay? Eno 3 times gye walabye, it is the full blessing. Nabasomesa ku number 3 when nakola video ekwatagana ku numbers. Nibagamba number 3 representing fullness and there's also divine number, fullness. Nimbabulya ku mukisa ogula 30, 60 and 100. Wetulaba Isaac tata winga amaze okufa, ni Ibrahim. Isaac yasimba ennimiro ze n'akungula 100 folds in one season. 100 folds, babidegera ku 100 folds. Omukisa ogujjudde kukoma ku 100 mu banking system y'obwakabaka bwa Katonda. So sister ffe kebera engeri gye waayo maaso ga Katonda, tofuna bu damage. Tofuna bu damage. Waayo n'omutima gwo bw'oba waayo maaso ga Katonda. Ate waayo ng'osuubira nti Katonda agenda ku blessinga because of the message. Wini nalota nga omusajja wange afunye omukazi omulala era n'afuna nkoze ntya omusajja akomewo. Omusajja wo mwagala akomewo, kyo kirungi. Kakati kati wali wamulotera nga afunye omusajja omulala, sole nga afunye omukyala omulala, walowooza byakusaaga. Tebyali byakusaaga. Kyobola mpagamba nnyo wano, bw'olota nga omwami wo bagenze kwenda oba mukyala wagenze kwenda, sometimes abatannaba na kukikola nno kankubuulire. Abatannaba naye mugamba Katonda aba alaba omutima gwe, kati gwe gwo kubikkulira oluusi gwe osobole okulwanisa ekyo nga tekinnaba oluusi kubeerawo. Kati bw'ogayaala oddamu ng'ofuna results. Kati kigambo kya Katonda nga kikulaga nti kituufu kyayogedde. Mukama yeebazibwe. So bannakyoze ni mwena bw'olota omwami wo mu mbeera efaana bw'etyo wa mukyala wo, immediately va mu kugamba mu mazzi oba bikino musabire kuba teri malayika gugenda kusanga ku nsi kuno. Malayika bali mu ggulu, baba bazze kuno ku nsi, baba bazze kukola mirimu era baddeyo. Anyway, kyolina okukola nakyogeddeko eri Alia mu odi ezasoose, eri sister affe omusijjukira linnya lye, naye sabini kyolina okukola, tandika olutalo mu nsi eyo. Oyo omwami wo mubwegera naye mwagale, musonyiwe, naye kati ngula olutalo mu nsi eyo mwoyo, todda mu tulo. Wano kweno stage kw'oba okubira buli kintu kyonna, tolinda kufuna results endala, tolinda ate mwami amale kuzaala baana bana olyoke otandika okulwana olutalo. First of all, omukazi ono sooka oggale olubuto lwe luleme kweggulira eri omwami wo. Okay? Sooka oluggale kuba omwami wo, oggale mugamba Katonda, enda y'omukyalo ntegenda kweggulira eri omwami wange, ekyo kisazeemu, then otandika okubagulako olutalo mu nsi eyo mwoyo, bagaana okukwatagana, obakyankalanye. Kambabuulire, abalogo basobola okukyankalanyiza ddala amaka go, ne bakugobera ddala mu maka go.
Kati olaba sitaani asobola okugobya maka go ate gwe omwana wa Katonda ng'oli ku kituufu olwanira ku sayidi entuufu tosobola ddala kukyankalanya bantu. So abalabe baffe tubaagala naye ekya Katonda kiba kirina okukolebwa. So musebe mwe bakyankalanye babuze emirembe mugabe Mukama Katonda omwami wange mugaana okulaba emirembe mwaga maka mugaana okulaba emirembe mugabe Mukama Katonda leka Mukama akyankalanireyo leka Mukama Katonda balimu okubeera emirembe wakati w'omukyalo ono n'omwami wange kwani Katonda ali ku sayidi yo naye kyayagala ogabe Mukama Katonda leka balemu okwegatta nti mwena muli bantu bakulu wano leka baba beegatta basange obulumi mugabe Mukama Katonda mugaana okulaba essanyu leka basange obulumi kubanga obwo bwenzi ne Katonda tabukola ki tabwagala. Mugabe Mukama Katonda ayigira mu kigambo ekyo nti ekitanda ky'abalongoofu ekitanda ky'abafumbo kirongoofu naye abakabakaba n'abenzi oli basalira omusango. Mugabe Mukama nze nkireminga mwami wange endayo kyategera kweggula ate leka basange obulumi leka Mukama balemu okunyumirwa leka walimu okubeerawo obulungi bwonna mu maka gano. N'omwami osabe Katonda amunyige ennyinda mukomyewo ojja kulaba ebintu nga bituuseewo. Kati mmwe omwami we yagenze kwenda oli mutuloofu luta yamanyi ojja kulaba effects zonna ezo bwenzi nga ziggwera mu maka go. Nga ziggwera mu maka go bonna bo tebalina fiizi omwami tomulabako buli kimu kibuuza ng'oli awo. Mukama yo n'omulokole ategedde olutalo yeeno omwami wajjanga amwandiza eri lutalo omwami yagenze kwenda nawe teweebaka teri nsonga lwaki abeebaka ne mujja nga gw'oli mutulo weebase leka obudde bwonna bwonna osindike essaala. Kyekyo mukwano gwe kyolina okukola bawukanye babuze emirembe omwami omukomyewo ate omusangulire ddala omukazi ono mu bwongo bwe osimbe mu ggwe bw'omala okumukyankalanya gwe teekamu ekikyo. Please this time answer me. God bless you. Please. Okay, this time answer me. Praise God, chosen ones. Babuuzizaako tetumutegedde. I would like to know what does it mean to start watching very dry maize in the garden while started praying immediately. Okay. Please, some answer from you, my friend, because when I'm watching that maize inside me, there is something saying, garden is yours. Okay. Mubitegedde, nganze mubitegedde. Stafoni yalose ekirooto oba sister oba brother ninga babuuzizaako nnyo. Yalose ekirooto nga kirooto yabadde atandika okusaba bwati n'alaba ennimiro ya kasooli nga kasooli omukalu ng'ali mu kusaba yakatandika bwati naye yagambye nti bw'abadde atandika bwati okusaba n'alaba kasooli ono muli munda mu ye n'awulira ekimugamba nti kasooli wuwo. Kati kikyowooza kasooli ye wuwo bamunkuwadde kasooli wuwo tewali amubanja akaabye n'amazzi ga Katonda wange. Anyway, kasooli akiikirira mukisa and kasooli bw'abanga ali mukalu bw'abanga mukalu ng'ali ku nnimiro ogwo omukisa guba gutuuse oba oli mu sizoni yo ya mukisa mukwano gwange. Okay, oba oli mu sizoni yo ya mukisa sizoni yo ya makungula oli mu biro byo. Kati awo kiri ky'owulira munda mu ggwe nga bagamba omukisa gwo omuntu gwe bageza ku properinga kulaga kubikola maaso g'okulaga mu mutima gwo nti omukisa gwo gutuuse. Simanyi exactly ekikkiriza Katonda oba Mukama kye yakugamba naye manya nti omukisa gwo gukoze ekigutuuse. Kasooli akazi so n'enkuba toganya nejja nemusanga munaafuuka ekimererezi ate n'oddamu n'omulinda akule odde muyite mu process yemuddemu omukungule obudde tewali budde bwakwetooloola obudde betumaze nga twetoola mu bulokole bumala. Kati obanga otuuse mu sizoni y'okukungula mukwano gwange zino si zisoni ezimala galabika kungula kasooli weeraga mu muntu wemwekwateko nnyo mugabe Mukama tonganya mukisa wawe nkumpitako wandibadde weeyawula nako kubanga weeyawula dda ng'okutula ebikolimo kakati mu biseera by'omukisa tosaanye kwebaka nsanga omulokole ng'alwanye nnyo bati bw'atuuka ku kaseera ak'okukungula ate weyeebakira wapulawinga ennimiro n'okabala n'osiga n'okoola n'ofuuyira n'okuuma obunyonyi kati ssaawa y'amakungula etuuse weebisse twasabaasaba obwedda. So mukwano gwange enseera sizoni yetuuse. Namanya Rita
Praise God, Brother Stephen. I have been in fasting for 3 days. But I had a dream when I had gone to the shop and it was Dad selling, and I'd gone to buy only rice. But he added me 10 liter jerrycan of oil. Then I said, okay, but added why? Have you added? Okay. Looza abadde ategeeza but Dad, why have you added? Kibula nawe kaba ne mumupandika ebitudde mu bisomemu. Why have you added me this? But he was very happy and he was like, you can take it and use it. Then after I look at it at home, because I was going to use it at the university. So I was so happy. I was like, I am going to use little by little at the university. But when I went home, my sister had used some little oil. Then I asked, where is my oil? Then she showed me where it was and I took my oil and went with it. What does it mean, brethren? Okay. Tegeeza ogenda ku university. Kama yebazwe. Anyway, sister agambye yaloota ekirooto nga agenze ku dduuka nga taata we yatunda, ng'agenze okugula muceere naye ne batamu omuceere gwokka ne bamuweerako kirita 10 kya butto. N'abuuza, ate lwaki ompadde kino kibutto? Badde njagala muceere gwokka. Naye agambye yabadde musanyufu, n'agenda n'ekibutto kye n'omuceere gwe, naye n'abitwala ng'agenda bikozesa ku university mpola mpola. Yagenze okulaba nga agenze okukomawo gy'avudde nga sister we akozesezzaako ku butto we, n'amukwata n'amupakulawo n'amutwala. Mukama yeebazibwe nnyo. So ekyoto kino kitegeeza ki? Ekyoto kino kitegeeza nti obadde olina ky'osabira ne Mukama Katonda agenda kwongerako ekirala. Agenda kwongerako ki? Ekirala. Kye kimu ndowooza ne Sulemaani ekyamutuukako. Sulemaani, muwulize bulungi story eno, eri so inspiring. Sulemaani ng'amaze okufuuka kabaka, yali muvubuka muto naye ng'alaba abasajja bagenda okukulembera, abasajja bagezi, eggwanga ttukuvu lya Katonda, abasajja Katonda yabawa amagezi bali kati alaba tajja kubasobola, abagezigezi bangi. N'agenda mu maaso ga Katonda okumunoonya. Ate kitaawe yali yamugamba dda asaba amagezi. Kyobulamu kirungi nnyo okuwa abaana b'amagezi amalungi. Sulemaani yali muvubuka muteeketeeke bulungi, ne bwe yagenda maaso ga Katonda ekyokusaba yali akimanyi. N'agenda n'awa essaddaaka nnyingi, yagenda ewala n'agenda n'awa essaddaaka nnyingi maaso ga Katonda. Kati n'abeera eyo nga yeeyawudde yeebase, yagenda okuweera ssaddaaka. Mukama n'ajja mu kyoto n'amugamba, nsaba buli ky'oyagala. Awo nze nandyefuumudde. Yamugamba ki? Mukama ampa amagezi. Mukama n'amugamba olw'okuba nga tonsabye bugagga, tonsabye kitiibwa, n'amugamba kati ngenda kukuwa byonna, ngenda kukuwa obugagga, ngenda kukuwa ekitiibwa. N'amugamba tewalibawo omuntu yenna agenda kubeera mugezi ku mulembe guno n'emirembe gyonna egiriddawo. Sulemaani yali musajja mugezi, ate n'amugamba ngenda kukuwa n'obugagga bw'otansabye, n'amuwa obugagga. Yali musajja mugagga nnyo 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 nnyo, alina gulodi mungi. Kakati kyekyo mukwano gwange nawe kyekimu. Obadde osaba Katonda ne Mukama nawe agenda ku blessinga, agenda kukuwa omukisa, ate omukisa gubeerewo. But wulira, omukisa guno Mukama gwagenda okukuwa tobeera mukodo wooti kutuuka kugyawo litawo ya buto gye bakozesezzaako akatini. So Mukama bakuwadde Babuli nga bagamba waayo nawe kinaakuweebwanga. Bless other people as well. Mukama bakoze bulungi. So agenda kubeerawo, ogenda kwesaako mpola mpola. Bw'obanga oli ku ssomero oli ku university, Mukama bakulaba agenda kweyisaawo mpaka kumalako, ogenda kumalako mu linnya erya Yesu. But bless other people as well. Beera omukisa eri abalala. That's all. Tobeera so mean kubakulawo butono omutwala yenna. Irene Nakachi. I dreamed when someone is driving me on a motorbike. We were at a Dubai building, but the speed was high while shouting Jesus. When I was happy, then my friend said, "Where see me?" Asese noseka. Now sister waffe Kyesikugambye avuddeko wali wa university, yaloota
omuceere mbadde njogedde ku butto yekka, omuceere gukyekirira mukisa. Okay, omuceere gukyekirira mukisa. Mukama agenda kukulesinga, agenda kukola bulungi, agenda kukuwa omukisa. Butto natera kukiikira mafuta naye no still is the same thing, gonna agenda kutambulira mukisa ogwo, ate omukisa ogenda kubeerawo. So kyekyo, but be a blessing. Now sister fono eyalose pikipiki nga bakutwala, pikipiki ekiikirira magenda. Okay, pikipiki ekiikirira magenda, speed naye ng'oli musanyufu. Kati speed ebeera interpretation ebeera quickening speed, omweyanguya si buli muntu yenna nti ayanguyirizibwa mu nsi eno, naye Mukama Katonda asobola okuteekako ekisa. Abalala we balwa gwe Mukama Katonda n'akuyisaawo, olaba wano wadde oyita Yesu ng'onyumirwa piki. Mukama Katonda n'akola ki? N'akuyisaawo. Abantu bonna bagamba nange okikola otya nga weesiimye. Kakono tewamugambye nti Yesu oyo, wandimugambye Yesu oyo. Mukama Katonda agenda kukola bulungi, agenda kuyisaawo. Stay in alignment with God. Mukama Katonda bwakuyisaawo gwe, buli wonna bakubuuza okikola otya, bagamba omusajja oyo. Mukama kwese nga akalango, onaakikola ekyo Mukama ajja kutwala wala. Ate toduulira bantu nga weesiimye, nga bagamba nga nammwe mulabye. Praise God, brother Stephen. Nze nakwatidde omwami wange mu bwenzi otyo, nenyingira mu dry wangi. Okay, nenyingira mu dry ennaku 2 nga nsaba nembuuza Mukama ddala nti ndi mu magenda matuufu. Nenfuna ekirooto nga waliwo ayambadde engatto zange nga simanyi, naye bwe namukubye nezimugisaamu nga azitaddemu ebintu nga biringa amasira agava mu bigere bye. Katonda wange, naye bwe nazambaddemu nga tezikyantuuka, nga nnene. N'akomawo mbu zimuweemu agende mu ofiisi bamupimeko yunifoomu. Maama wange yabadde ansiba nviiri, ne mugamba tozimuwa, ne muvuma. Mukama Katonda, ne mugamba twala zino ezange, womaliriza ozizze. What does it mean? Ekyoto kino kirimu bintu ebyokutegeerako ebwerako ddala. Wadde obuuza Mukama bwoli mu magenda matuufu, ndowooza olw'omwami bye yakoze. Manyi sometimes abantu bakola ebintu ne tuquestioninga n'ogamba Mukama Katonda wano wendi weewo oba emiggo nkubwa gya bwereere. Ndi ku mwami wa muntu mulala. Anyway, omwami ye wuwo, but ebikolwa bye beetaaga oddiringa nabyo. Ntoze ekya confusinze ate nga tozikomyawo nga nnene nga tezikyakutuuka, nga ate zirimu n'ebintu byataddemu ng'amasira. Bino byatadde ebyavudde mu bigere bye bikiikirira amagenda g'oli omukyala gwakutte ne bbaawo. Ebigere bikiikirira amagenda, kati agamasira bwe butali butuukirivu bw'oli omukyala. Okay, butali butuukirivu kubanga omuntu beegatta n'omuntu, emizimu gye gyonna agagala yonna, ebisiraani bye byonna byazaakombooza byonna bigenda mu muntu, byonna bigenda bagabana ebisiraani. Kugamba buli omu atwala ku bya munne. Osobola owasa omukazi ow'ekisiraani ebintu byonna ne byonooneka, oba okufumbira omusajja ow'ekisiraani ebintu byonna ne byonooneka, oba just okutwala omukyala ow'ekisiraani ekiro kimu buli kimu ne kifa, n'ofuna ebizibu wiiki nnamba oba olunaku lulala n'osiraana lwa mukazi, lwa mizimu egiri mu ye gye wakomboozezza. Ate abantu abamu mukwano gwange baliko endagaano embi. Oyinza omugamba ngenda kukuwasa n'ofa, oba ne weegatta naye banga ttono n'oteekayo. Mumanyidde omukyala w'emisambo, omukyala w'emizimu bamumungayo, bamuwaawaayo dda. So kati gano amasira ge walabye bwe butali butuukirivu bw'oli omukyala, amagenda ga mabi, amagenda okuba nga gayonoonese, ate ne bateeka mu ngatto yo. Engatto yo in this instance akiikirira omwami wo.
kikiri omwami wo. So engatto zino zo zakulongoosa kubanga ngatto zo tetusobola ziwa oli, zakulongoosa kyobola tewazimuwadde, zakulongoosa. Beera nga weetukuza amaaso ga Katonda, beera nga osabira omwami wo weenenye ku lulwe nga bwe wasiibye eddulayi ng'obuuza kakati no gisiibe ng'oweenenya ku lw'omwami. Mukama yeebazibwe. Ekyo nno kikaluba naye ky'olina okukola weenenye ku lw'omwami, mwenenyeze maaso ga Katonda, ogambe Katonda basaasire, mugambe Mukama twayenze tusaasire, tusonyiwe. Mukama Katonda basonyiwe. Ate okuvuma kuno nakwo kuno kuyinza okukiikira embalayo. Kyandiba nga waliwo ebitagenze bulungi n'omwami wo, andiba nga oyinza oba reaction yo teyabadde nnungi ng'omulokole. So nawe kennyini weetwaliremu nga weenenya ku lw'omwami, naye weenenye ku lulwo. Towayenze naye gwe oyinza oba wayogedde ebitali birungi, gwe nolowooza nti nabadde nsaana okuba nga mbyogera ne maaso ga Katonda, naye aba akujaajinga. So nawe kennyini weenenye maaso ga Katonda. Omwami same thing, ndowooza nkyogeddeko kuno genda beera gwa kusatu. Same thing, lwana olutalo lwe lumu nga bwe nagambye bali abasoose, obaawukanye omugobere ddala ku mwami wo, n'omwami wo omugobemu omuzimu guno ogw'obwenzi. Instead of inquiring, okubeera ng'obuuza bubuuza, fight, lwana olutalo. Abantu bwe batyo babeera, ensi bw'ejjula ebizibu bingi, almost kino ekizibu on average 90% bakisanga. So kyekyo ky'olina okukola, lwana olutalo, ojja kuwangula mu linnya erya Yesu. Just kubeera procedures ezimu nga zinayogeddeko ku bali abasoose, ogenda kuwangula, engatto egirongoose. Kino ekyokuba nga wansi wano, ekyokuba nga wamuvumye kyabadde kyongera ate n'owa engatto zo. Kati kiraga nti reaction ye embi esobola okwongerayo relationship y'abano abantu. Nga zino zireke naye kati twalamu zino, era still zonna zisigala zizo. So but kyavudde ku reaction wasoose muvuma, then atwalemu zino. So weekolemu omulimu gwe nga ggwe, then olwane bulungi olutalo. Pauline Sarah agambye another dream, ntera okuloota nga waliwo ebintu bye neesika mu kamwa nga binaanuuka. Binaanuuka nnyo era nga tebiggwaayo. Nva mu kirooto nga tebiweddeeyo. Mukwano gwange weetaaga okusumululwa, weetaaga okusumululwa. Sometimes oyinza okuba nga olina bye walya, weetaaga okuba nga okola ki? Osumululwa. Weetaaga okuba nga osumululwa. Okay? And sometimes weekebera n'engeri gy'ocommunicatingamu nayo nkulu nnyo. Ekirooto kino Mukama kikozesa nnyo ekyakamwa. Sometimes abamu oloota nga akawo k'ova mu kamwa si kalungi, kubanga aliwo omuntu kwogera naye ng'akusemberedde naye nga n'avaawo nga wuliwunya ekivundu. Ekirooto kino kyantukako lumu ng'omumwa gwange tegunnaba kutereera bulungi. Yesu yajja, twali tutudde mu meeting. Yesu n'ajja nga asomesa, in fact yali kiraasi ng'asomesa. Kati n'ajja wendi nga alinga ayagala okumpuliza mukuba akaama. Ne mukuba akaama nga nkyuma akamwa, muvaamu akawo k'ebyennyanja. Yesu n'adduka emisinde, teyadduka naye yanviira n'agenda ng'onaawukira omuntu awunya n'ovaawo misinde. Nagamba banne Mukama Katonda Yesu wange, Mukama yeebazibwe. So obeera careful naawe checkinga akamwa ko. N'ekirala, Brother Stephen, what does it mean bw'oloota nga oli mu toilet nga weeyamba? Nakyo nkiroota nnyo, bambi nnyamba onziremu byonna kubanga binzijira nnyo ate sibitegeera. Thanks brother. Okay. Bw'oloota nga oli mu toilet nga weeyamba, kisinziira ebiseera ebisinga nakyo okweyamba kuno kutambulirako okubanga weetaaga okuba nga weenenya, kubanga weerongoosa. Mukama baayagala osumululwa, oba weetaaga okusumululwa, weetaaga okuba ng'osumululwa. Ogambye kiroota nnyo. Yes, Mukama Katonda alaga weetaaga okuba ng'osumululwa kuba omuntu ali mutoyi nga weeyamba, kuba kwetukuza, kusumululwa bitambulira awamu most of the times. Simanyi exactly naye nga Mukama Katonda
ajja kuba ng'akulaga exact mu areas ki specifically weetaaga okuba nga osumululwa. Kale bambi Mukama Katonda akusumulule, akulongoose, akutukuze, n'otuwa obujulizi Sister Pauline. Maria ye Mary Nakibuuka Kasozi. Maria agamba Mukama yeebazibwe brother, nze ndoota maama wa bba wange ansaba olubuto naye nga n'okuyomba ayomba, kyokka ebyaddala lukyagaanye. Kitegeeza ki? Ekyoto kino kiri so direct Sister waffe Maria, kiri so direct. Kikulaga nti nazaalawo si musanyufu n'akamu. Oluvannyuma lw'okuba nga talina kyalaba, si musanyufu n'akamu. Kama kulaga state ye bweri, so that teweekanga. Mukama yeebazibwe. Famire y'omwami yandiba ng'etandise okukola ki? Okwesyoninga nti kiki ekigenda mu maaso eyo. Omugole ali ku ki? Mukama yeebazibwe nnyo. Mukyala waffe ali ku ki? Kinga situlina kye tulaba. So saba Katonda akolera ebyekisa olubuto lulabike, olubuto lujja kujja. Saba Katonda. Manyi Saala yali tazaala, Mukama yali yaggala endaaye, naye Mukama Katonda yajja n'ayogera era ne kiba. Mutabani wa Ibulayimu Isaac, mukyala we Rebecca, naye Mukama yali yaggalira endaaye, yali tazaala. Naye for 20 years omukazi ono yali tazaala for 20 years. Tebereza. She was barren until when Isaac prayed for him. Isaac mutabani wa Ibulayimu n'amusabira, mukyala ono n'afuna olubuto. Olubuto olwo nalwo lwamutawaanya Rebecca, ne lukyankala n'abaana nga beekubira mu lubuto abalongo. Jacob ne Esau beekubiranga mu lubuto ssebo. Olutalo lwabwe lwatandikira mu lubuto. Rebecca n'agenda n'abuuza Mukama kiki. Mukama n'alyoka amuddamu n'amugamba nti abo abaana boolaba mawanga abiri gali mu lubuto lwo. The older will serve the younger. Ng'ategeeza nti Esau ye yali mukulu, ye yali waswa, ajja kuweereza kato Yakobo. So bw'obanga tolina ky'olaba, noonya Katonda, noonya Katonda. Yayamba abagumba, Katonda yayamba embuto eziga. Sometimes oyinza okuba nga tolina mugumba naye nga wakyaliwo just ebikutte. Mukama Katonda ajja kukiba nga akikola. Kubanga oba mulaba yabatazaala nini kaba kabonero akalungi okuba nga kakumala okuba nga ako kennyini akoyimirirako okuba nga olwanira ddala olutalo sinseeko. Naye nga yimira mu kusaba, terabika kintu kyonna Mukama Katonda agenda kukola bulungi. Bati ekyo Mukama yadde akulaga nti bali batandise okuba nga bakola ki? Baggula olutalo. So beera ng'osaba Mukama Katonda akuteeka ekisa, akuteekeko favor amidst mu kulindirira Katonda. Nassanga Grace. Praise God, Brother Stephen. I need your advice, please. Mbadde nina kyensabira naye nga tekiva awo. But I got a dream. It was long but different parts. But mwabaddemu Pastor Betty Kamya nga ngamba okusiga, era wabaddewo ababadde bamukubira amasimu nga bamusindikira ssente ez'okusiga naye nga tezirina mutemwa. Please, is this mean that I have to kusiga Pastor Betty? But simanyi muwendo gwa ssente. Please help me. I think this dream is very, very direct. Very, very direct. Mukama yogedde mu ngeri gy'osingira ddala okutegeera. Ate buli answer yonna mweri. Osabidde ekintu kiganye. Kati Mukama Katonda akugamba kisigire. Ssente mmeka? Ekirooto kiragira ddala tekuli mutemwa. Tekuli mutemwa. Now, kangubbireko. Walabe nga abantu basindika ssente ez'enjawulo basiga. Ssente ez'enjawulo naye golaba tekuli muki, tekuli mutemwa. Naawe ekyo kibakugamba okukola. N'ekyo olina okutegeera. Katonda bagamba nti tekuli mutemwa, aba ayagala kulaba mutima gwo. Aba ayagala kulaba muki? Mutima gwo. Eyo oyimiridde otya? Kama bagamba okuwaayo takuteekako olusi mutemwa, but ayagala kulaba kukkiriza kwo na mutima gwo. So aza nkubbiddeko ekimala.
ffe tulinze wano bujulizi tulinze bujulizi mikono kamberekereze tujja batuddamu omulundi omulala oba ng'oli mupya ne bagiyita chosen generation nga tuba tuddamu ebirooto ebabiteereddwa mu komenti ne kuyigirizibwa okw'enjawulo. Twadde mu Singles Conference mu group yaffe ya WhatsApp ekyagenda maaso kumala ennaku 5 lyo lunaku lwakubiri byonna babbiddeko ne mbaweerezayo ka audio ndowooza mwakalabye oba tonnabakalaba genda osakinge mu YouTube channel teekamu Basingo by Brother Steven ojja kubanga ofuna message ennungi nnyo. Oba oyagala okujoininga WhatsApp group yaffe bano esi ya birooto kubeera kuyiga bintu birala byobwa Katonda okuyiga okuweereza Mukama oweereza message ku namba esooka mu comment section namba esooka mu comment section ebeera pinned there oweereza ku message ku WhatsApp njagala kujoininga WhatsApp group then tukuweereza link n'ojoininga. Kale nkwano mbere bulungi miraba Mukama abakolerere ddala obulungi obutagambika.